po jako akawuwo sikati ginywereze ddala oteekwa n'ebigwanso todda mukola ki gisumulula. Okuva ekirwadde COVID-19 lwe kyazinda eggwanga ebimu ku bisinze okukosebwa by'ebyenjigiriza nga bino we twogerera newankubadde ng'emirimu egimu gyazeemu okukola b'abayizi bakyali waka. Mu baamu ku banyigiriziddwa be baana abawala nga bafuna embuto nga tebanneetuuka omuwendo gwabwe gweyongedde ng'okusinziira kunoonyereza kino kivudde ku baana okulabwa abasajja nga nabo babadde batudde butuuzi olw'okubulwa ebyokukola mu ggalo gwe babaddemu. Mu kwogerako n'omusawo omuzaalisa ku ddwaliro lya Nabweru Health Center 2 Babirye Betty agamba nti bafuna abaana abawala bangi ddala abaleetebwa nga bafunye obuzibu mu kugezaako okugyamu embuto ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Abalala okusinziira ku bye bakozesa beefumita kumwagwa n'abaana abalala ne bafumita ne batuuka ku ebiri n'abaana gy'akola kati n'abaana nevunda bwemala okuvunda bagijjamu bujja kati webanga ofumisa kumwagwa n'abaana kitegeeza mu maaso eno bw'oliba ofunye omuntu togenda kusobola kuzaala bulungi kubanga omwagwa n'abaana guno wagukoze bagukyonkyonye. Ono agamba nti abaana okutya abazadde baabwe oluusi kyekibaleetera okukola ensobi bw'atyo n'akubiriza abazadde okubudaabuda abaana baabwe nga bafunye embuto newankubadde nga baba basobezza. Kitegeeza abazadde abamu tebawa limits ku baana tebabawa nnyo budde kwogera nabo nababulya nabagamba nti ebweru emulaba y'abantu bonna babalaba naye buli ayagala nnyo abeere ng'ababuuza mwe lwaki mubeera waka. Kati abazadde naffe tuwe obudde abaana baffe tutuule nabo tubagazisa awaka waabwe wetaaga kubeera ng'oli mukwano gwe oli gwabulirako ekimukola ki. Ye Nalujanifa nga musawo wa ku kyalo ategeeza nti mu ggalo guno abawala abatanneetuuka bangi ddala abafunye embuto nga ne bannannyinizo tebaagala ate kutwala buvunaanyizibwa. Naye ng'abaana bafunye embuto ate mu bantu abatalina buvunaanyizibwa kuba basinga obakubira n'omubuuza omwana ono omumanyi abadde ki anti ABCD n'akuddamu ekigambo nga kinene n'omubuuza olina emyaka emeka 32 omwana wa myaka 14 n'akugamba yali musiru. Ono agamba nti waliwo n'abo abasanze obuzibu embuto ne bazifuna mbenganda zaabwe ekibawa okusoomoozebwa mu bitundu mwe bawangaalira. Aba relatives abasobezza ku baana ti abaana abasinga bafunye embuto mu bantu baabwe bennyini mu bannyinaabwe mu baanko baabwe ne mu bataata baabwe. Kiri sofani tata n'abeera ng'omwana amufudde omukyala awaka naye nga mwana we akimanyi nti oyo mwana we mwannyoko nadda ku mwana we nanako omusobyangako nga gwe toliiwo n'amufuula mukyala we girlfriend we. Akwasaganya abavubuka ku ddwaliro e Nabweru Kirungi Rogers agamba nti basanze okusoomoozebwa mu bavubuka abawa abaana embuto olw'ensonga nti abamu baba bato nnyo nga tebasobola na kutwala buvunaanyizibwa buno. Era weesanga nti omuvubuka bw'afunisa omwana w'abendi olubuto tebafaayo kumanya ki kiyinza kuddako ng'ofunisizza omwana w'abendi olubuto. Aye ne tugenda ne twesanga nti abaana basinga okufuna embuto oba abavubuka bafunisa embuto ate bavubuka bakyali mu myaka egya wansi gy'emyaka 16 17 ng'omuwala gwafunisizza olubuto naye ali mu myaka bwe gityo. Ne wesanga nti okubonaabona kw'amaanyi. Kiyita Innocent ng'ono yakulira ekitongole kya Siraamu nga kibudaabuda abaana abalina okusoomoozebwa mu bulamu agamba nti omuwendo guno nga gweyongedde obuzibu ye abutadde ku butabanguko obusuuse maka obuleka abaana abasinga nga basobeddwa. Abakyala ng'oyo bangi nnyo abali mu bitundu gye tuwangaalira ekibaviirawo kubanga nti nabo beekyawa oluusi n'osanga omukyala ng'asudde omwana ku kitongole ekimu ekibudaabuda abaana naye nga si lwakuba nti ayagala naye kuba nti obuvunaanyizibwa bulimulekeddwa buzito nnyo. Bano basabye abazadde okufaayo n'okulabirira abaana baabwe mu mbeera yonna baleme okubagobaganya waka nga bakyali bato. Embeera eyeyolese nnyo naye nga buvunaanyizibwa baffe ng'abazadde okubanga tufaayo nazzikuno ng'omuzadde okwogera n'omwana ekikwatagana ku nsonga z'okwegatta kya bulabe nnyo naye ate mu kaseera kano tulaba nga kyekiyinza okutandika okuyambako omuzadde tula n'omwana munnyonnyola ebikwata ku nsonga z'okwegatta n'omukwano wamu n'ebivaamu. Omuwendo guno ogweraliikiriza abasawo wabula bagamba nti wadde waddewo omuggalo naye buvunaanyizibwa bwa muzadde okukuumako n'okulabirira omwana kibayambe okuyita mu kusoomoozebwa kuno. Sofa nze nandiroozeza nti si muggalo gwokka wadde kati tuyinza ekyekwasiza mu muggalo
naye kino kiri mu bazadde engeri gye tutabeera nnyo wakka bazadde kitubeera nnyo wakka tutabeera nnyo wakka n'abaana bano abawala n'omwana omuwala ono okubanga ava awaka kugenda ku ssomero oluusi nakyo kyakusomoozebwa. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Embeera eno ey'abasajja okudduka eka n'okusuulawo amaka gaabwe ekyagendera ddala mu maaso kuba nabo tebalina kyakukola. Ekiseera kituuka nga tolina kyakukola wabula kwe kudduka eka otaase obulamu.